Ebyalo ebisinze okukosebwa olw'obucaafu kuliko Nsooba, Kaleerwe, Kyebano n'ebyalo ebirala ng'abatuuze bagamba nti obucaafu bususse mu bitundu byabwe olw'abantu abamansa kasasiro buli wamu. Era abantu balina bye bateeka kasasiro kati nganze abamu bamuteeka eri emabega w'ekikomera kyaffe koga tulina abapangisa bangi muno abatalina bye bateeka kasasiro. We basanga bye bamuteeka ndowooza bajja mu kiro ne bafuna bye bamusuula. Kasasiro tuli bubi nnyo kubanga omwezi batujjako emitwalo 3 oba 4 n'olanga tulisobola nga sente nnyingi ate gyetaaga so kasasiro tubonyabonya nnyo nimwezi tulifunamu omulundi nga guba oluusi n'okutalabika. Bagamba nti kasasiro nabo baviiddeko n'okufuna endwadde olw'abamu okumumansa mu kiro ku bikomera by'abantu era wano basabidde ekitongole kya KCCA okubayamba babaleetera ebipipa bwe basobola omuteeka. Era tugikubira omulanga eyongere okutuleetera twetaaga bikonteyina buli kitundu wakiri bateekemu konteyina eya kasasiro tuleme okumanzamanza. Motoka tezijjayo eza KCC mu mwezi eyinza okujjayo mulundi nga gumu ate era nga kansala yakikoze. KCC ezeewo ziri konteyina zeyateekangawo edda zabeerangawo oli n'amanya nti njateeka wali sijja musuula wansi ajja agenda mu konteyina nesa yakakati bamu n'ekyebande nsoobaawo kasasiro mungi kujjako nga abakulembeze baffe okuviira ddala ku ggombolera batuyambye ne bateekamu omukono ogw'ekyuma ekisobola okufuna abantu abamala gamansa ne tubakwata ne bagenda mu buyinza kyokka tewali kirala tuyinza kubasobola bajja kiro bajja basuulawo ne bagenda. Wano abatuuze basezeewo okwekolamu omulimu ne bakola bulungi bwansi omubadde okuyola kasasiro nga bayambibwako emmotoka okumukuŋŋaanya. Ezekiya Ssetimba ku lw'abatuuze alambuludde ku mbeera eno era n'asaba KCCA okuvaayo ebayambe. Kasasiro afumbekedde mu bikomera by'abantu. Kasasiro afumbekedde ku mizigo gy'abantu. Ng'era abamu bwe muwulidde boogera n'okulaajana kasasiro takyajjibwa ku bantu. Abakulembeze bennyini abali mu bitundu tebeekozeemu mulimu kubataasa kubajjako kasasiro. Lwakuba n'ekikyamu ekirala abantu kye balina era kyenkubiriza abantu baffe balekerawo okumansamansa empitambi buli we baba basaanidde ne basanga ekutiya ya kasasiro eri wali oli yagenda obubi mu kaveera n'abutuuza ku kutiya ya kasasiro. Omulundi guli nasanga buzibu na kuyola bupiira bukozeseddwa bwe bwali obungi mu myala gy'Ekyebandu wansi eri Katale. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.